Yes, olunaku olw'ejjo tetwasobodde kuba ne episode yonna naye nga mukulika eyo mu Women's Day saasobodde kubateerako episode yonna. Twabaddemuko n'obuzibu obutinitini naye nga leero episode 13 ne episode 14 zigenda kubeera out wano ku media yaffe, naye nga ejjo munatusonyiwa tetwabadde na episode yonna. So olunaku olwaleero musobola okuba nti mutwegattako ku episode 13 ne 14 wezinaba ziri out, kuba leero ziteekwa okubeerayo, ziteekwa za uploadingayo, so musobola okuba nti mutwegattako. Mwebale kuba nti mwekumiddeko okuva gye twatandikira ku episode 1 paka wano we tuli ku episode 13 n'okuba nti tukyeyongera paka ku episode 50+. Tukyakatwala mpola mpola. Ndabye WhatsApp message leero zibadde nnyingi, funye messages nnyingi olwajjo saabaddeko online, so zibadde nnyingi nga zigamba watulekeredde tewataddeyo. Naye leero bonna nina bengambye bali mu kubikolako, bali kuza uploadinga, baliteekayo, then awo kirungi, awo njasobola okuba nti nziteekayo. Naye nga mwebale kwekumirako, mwebale kusubscribe, mwebale kulikinga, mwebale commentinga, mwebale kuba nti mwekumiddeko okuva ku episode 13 paka ku 14. Era tugenda sigala nga tulaba bbiri daily, naye nga tulinamu ennaku zino ebizibuzibu ebitinitini, so aliwo ennaku zetujja okujja nga ate tubuuke, naye nga ngenda bisolovinga. Kimanyi leero lwennyini singa naba mbimaze, then awo buli lunaku mugenda okuba nti mulabanga series bbiri paka etunakamalako tukwate akalala, naye nga mwebale kwekumirako.